Bannange mwasibye mutya kansubire nti mwasibye bulungi bw'oba badde tonnaba subscribing badde nkusaba mbi osubscribing tunyumirwe emboozi ffenna wamu nga siibalwiseeyo omwana mulenzi ono agambye yasulanga ntebe mu kitooro for a few months naye engeri owaali wantu wakwamansho wabeerangawo amabaala mangi nga bakuba emiziki ekiro byatuuka ne bintama ne ngamba lwaki naye siva wano ne ntandika okunoonya ennyumba naye era mu bitundu by'entebe nali nnoonya ennyumba nga tesukka bitwala 4 kubanga gye nali nsobola omumpi wakoma wakwata kyenva ngamba abaana bannyambeko bannoonyeza ennyumba mu nnaku 3 akaana kajja ne kaŋŋamba kafunye ennyumba ne kannaalikirawo nti eri wala okuva wano we twali tubeera ne nkagamba tewali buzibu gwe ntwalaayo ennyumba yali kumpi n'omwala entebe eyo bugonga bwe twatuuka ku nnyumba waliwo rooms 2 ezaali zisigadde bwe nayingira ne ntandika okutunulatunula mu nnyumba nga sinnaba kunoonya landlord kubanga ennyumba yali nzigule ne njiraba ng'ennyumba eno ejja sobola ensawo yange kubanga yali kisenge na ddiiro nga si self contained kyenva ngamba akaana ntwale wa landlord ne kaŋŋamba ali wano emabega w'ennyumba yeeri ennyumba gy'olengera ennene nva nkagamba nti genda omugambe nti waliwo ayagala ennyumba akaana ne kadduka mu ddakiika 3 kaali kakomyewo ne nkabuuza ate landlord aliwo akugambye agenda kujja ne kaŋŋamba nti nedda taliiyo Rachel yaliyo konze ate Rachel yaani nti ye muwala wa landlord muwala wa mama Rachel taliiyo Rachel wuuyo ajja akaana bwe katyo bwe kaŋŋamba nga kasonga eri Rachel kyenva ntunula wa akaana gye kasonze bannange nalaba akawala akalabika obulungi kali mu myaka 19 nga skini yake eri dark naye nga tekanyirira nga katuusa okuliibwa nga kasoboka ne kajja kumpi naffe kyenva ngamba akaana nti ddayo wakagenda nja kuwaayo obusente nga nkomyewo so ye gwe Rachel ng'olonze mbuuza akawala ne kaŋŋamba ye nze Rachel ne mugamba waaw okikola otya okubeera nannyini w'amayumba gano gonna ku myaka emito gino nkabuuza eno nkatunuulidde mu mmunye eyali enjeru nga ekyanana ne kaŋŋamba si zange ennyumba za maama wange finally at least nfunye neyiba alina akaloboozi akalungi nga bwe neeyogeza twala eri naawe Rachel asekerera nno bwanziramu nga bwe yeemoola mpola mpola nze natandikirawo kakuba amanda saakalinza kubanga nali ndaba katuusa okulya nga ate nako kaayidde dda ne nkagamba nti zino rentals ne bwe zibeera za miliyoni 2 wallahi ngenda ku shiftinga ngenda kujja mbeere wano nga mubuuza ebibuuzo ng'ate muddamu kumukumu nga simuwa ansa ya kulowooza kikyankunziramu kyokka ng'olaba nze agambibwa miliyoni 2 n'emitwalo 4 ennyumba mbadde sigisobola bannange kyokka bakulaba Rachel nga bwanziramu yogera bino nga bwatunula ku nnyumba esooka yali mu koona n'entunulayo n'endaba ekikazi ekyeru nga ndaba ekikazi ekyeru obwedda kiyimiridde kitutunuulidde ne ngamba Rachel oyo tomufaako alabika ava kuyomba ne bbaawe mbyeyogeza nno njagala kumanya more about ono omukazi omweru Rachel ne kaŋŋamba oyo nno naye yakajja wano weeks 2 eziwedde era yatugamba nti nno student teacher agenda kumakya mu black and white uniform n'akomawo olweggulo mpa information eno mu kaloboozi akatono ennyo nga bambi tayagala bamuwulire ne mubuuza nti oyo muwala abeera yekka nti ye ate ajja mu weekends zokka ne mmanyirawo nti wano ho wagenda kumpoomera kyenva nkabuuza Rachel ennyumba za mmeka nayogera mu ddoboozi ery'amaanyi nga njagala omuwala oli omweru ampulire akawala ne kaŋŋamba wabula sinza akola ku by'ennyumba naye maama ali kumpi kudda yagenze ku makya essaawa nga zino abeera akomyewo ne nkatunuulira bannange ng'obumwa bwonna bulabika bwagala bukeesinga naye ng'ate sisobola so kyogamba obeera waka maama wo takukkiriza kuvaawo kugenda wala ne mbuuza Rachel ne kaŋŋamba sha
maama tasobola kuŋŋaana lwakuba mikwano gyange gibeera wala so sitera kutambulatambula kati osuubira renti wa ssente mmeka nkabuuza ne kaŋŋamba wabula siri sure naye ku receipt book ndaba maama ateekawo 25,000 munda mu nze nali njagala ennyumba ya 20,000 gyokka era bwentyo nasirika saakaddamu ne kambuuza owulidde enva nkaddamu ne nkagamba wabula siina bye mpulidde nze obulungi bwo bwonna bwantutte ebirowoozo byonna nkutunuulira sibitegeera wabula oli kalungi kaana ggwe ne kaŋŋamba twala eri gendo bwe keemoola kyenva nkagamba singa kisoboka mbadde mpulira muli nga njagala kutwalako at least tunyweye ekyokunywa babiri naye maama wo tayinza kukkiriza ne kaŋŋamba nze ndi mukazi mukulu kati maama tasobola kuŋŋaana kasita nkomawo ng'obudde tebunnaziba ne kanziramu ne mmanya nti kati awo green light ebitaala bitadde era nali mmaze myezi ng'ebiri nga ssemudondoli yange eri mu vacation kyenva nkagamba nti kati bwe mmaliriza okwogera ne maama wo ku by'ennyumba tusobola okugenda ne tufunayo ekyokunywa babiri ne kaŋŋamba tewali buzibu naye sigenda gamba maama nti genda naawe ko nze ye of course tosobola mmugamba oyina essimu ne nkabuuza ne kaŋŋamba ye but nina okgenda kubanga maama wange alabika akomyewo ne kabwe kato we kanziramu ne njijayo essimu yangu mangu ne njikawa kaategeererawo nti nkasaba nnamba era ne kagimpa bannange ngenda okulaba ku rento ya brown tenant kiri ekikazi ekyeru kiri ekyali kitulingiriza ng'era kiri mu kulingiriza ne neeyogeza nnyo mu ddoboozi ery'amaanyi kale ngenda mukubira njogere naye kino nakikola nga njagala omukazi ono omweru alowooze nti Rachel abadde ampa nnamba ya maama we bwentyo Rachel yadduka okusanga maama we nange nadduka mangu ngende ku mulyango gw'ono omupangisa omweru obwedda alingiriza era nakonkona n'afuluma n'aŋŋamba gyebaleko nange ne mugamba gyebaleko muddamu ne mmanyirawo nti kano akaana kano kalabika kampasa kubanga bwe bweyogeza nnyo oluzungu essaawa yonna nange muzziza oluzungu eza kampasi ne zijja ne nkabuuza how much are these rentals and kyava ŋŋamba oh that's what you've been talking about with the high school girl ne manyirawo nti ono alabika abadde yanneegombye dda ne mugamba ye naye ate kya buswavunvu tekamanyi na ssente mmeka bapangisa ze basasula ekiwala ne kiŋŋamba olimba omuwala oyo mulabye ng'akwemoolerako ko nze beera siriyasi bayinza n'okunsiba ogwa defilement badde nze njogera ku bya renti n'aseka n'agamba nange kennyini simanyi lwaki nkukaza gwamanyi ne byokola not really nemugamba not really nze gwolaba ndi single ate nnoonya omukazi ng'ali klase before nga mukazi ono omweru tannanziramu nenengera Rachel ng'ajja ne maama we ho nga be bano abakazi abakulu abalina ku ssente yali mu myaka nga 39 oba 38 oba 4 naye ng'ataanyirira bitya kyenva mbeesooka ne ŋŋamba mami mbadde njagala nnyumba mukazi n'aŋŋamba ye ennyumba weeziri era Rachel abadde yaŋŋambye nti yakugambye edda ssente za 25 kyokka jjukira mbadde nagambye omukazi ono omweru nti akawala tekamanyi na ssente za renti Brown lady ono bwe yawulira bwato n'ayingira ka rento ke ne yeggalira ne ŋŋamba ye mami aŋŋambye naye awo nno nga njagala kubagaininga nti ankolere ku 20,000 kyokka jjukira nabadde nagambye Rachel nti ne wezibeera ku 2,000,000 nze nja kusasula olwa ye era bwentyo saabagaininga ne ŋŋamba mami nti nsobola osasula leero okubanga mbadde njagala kugiyingira nkya omukyala n'aŋŋamba ye tewali buzibu kyenva musaba ennamba y'essimu musindikireko ssente era namugamba ssente nazirese waka ekyokukwenda okunona ssente ate nkomewo nsasule tekikola makulu mbadde nsaba ompe ennamba y'essimu nzisindikako nga ntuuse ewaka n'aŋŋamba tekigenda soboka ssente oyina zimpa cash nenkukolera receipt nenjikuwa directly ne mugamba kale kaŋŋende ewaka then nkomewo ne mugamba naye maama ng'olabika oli muto zino ennyumba zonna zizo nga ndi mu kwekaza ng'ekikazi nakyo nkyegombye bannange
abakazi baagala obbawaana. Bwe nalaba ng'amwenyereketa nze ne neeyongera okuwaana. Bwe nakulabye ng'ojja ne Rachel nabadde ndowooza oba zze ne sisita we ne ŋŋamba bannange Rachel ng'ayina baganda be abanyirira ng'ate balabika bulungi. Ekikazi ne kiseka ne kigamba leka naawe kukisussa. Nze maama Rachel bannange ffenna ne tutulika ne tuseka. Nnyabula nalabirawo nti wano wagenda kunnyumira ate wagenda kumpoomera. Nina kuwagala buwagazi essemudondoli wange. Awo ne ŋŋamba mami ka ŋŋende mpaakinge nja kukomawo enkya ku makya ne ssente. Bwe ntunula ku ssimu yange mbalage nti obudde mbundese. Naŋŋamba kale tomorrow naye ogenda kujja ssaawa mmeka? Ne mugamba ssaawa nga 4 oba 5. Naŋŋamba kale Rachel kalongoose ruumu bulungi. Atandika oddumira Rachel nga nze awo bwe ndi mu kugenda nali njagala at least mbeeko n'ekigambo kye ŋŋamba Rachel essaawa mmeka ze tugenda osisinkana okunywa kacaayi oba kasooda, naye saafuna budde, saafuna busobozi obwo kubanga maama we yaliwo. Ne muvinga nga 13 steps mu maaso ne ntunula emabega. Rachel n'ankolera sigino eraga nti nno nkubira akasimu. Bwe natuuka ewaka mu kifo ky'okutandika okupaakinga ebintu nze natandika kulongoosa na kudecoratinga karuumu kange kubanga nali nkimanyi Rachel siina walala bwe ngenda mutwala, ngenda mumiitingira wange muleeta wano mu karuumu kange kubanga ssemudoleri wange yali atandise dda okujaguza ng'ogimanyi emyezi 2 nga sisabula. Bwe namala okulongoosa bwe ntyo nange n'enkyusa ne ku nnyambala ninnaabako. Ziwera ssaawa 12 essimu ya Rachel ngikubako. Nze mu butonde bwange ne bwe mba nze nkubye essimu sigamba hello ng'omuntu oli ali mulala ali ku ssimu gwe nkubidde tannaba kwogera era nsirikawo. Ne nsirika bwe nti ne ndiita omuntu gwe nkubidde ayogere. Kyenva mpulira ka hello ng'akaloboozi ka Rachel ne ŋŋamba olunaku leero kiggwa. Nkagamba Rachel yenza akukubidde essimu tugenda ku miitinga. Koko navuddeyo dda ewaka bwe namaze okulongoosa luumu yo nkusangewa. Ssemudondoli wange ne yeereega yagenderawo mu celebration nga bwe nnyimba akayimba ka Bobby akakiggwa leero. Ninkagamba baby mpaayo obudakiika butono mbadde nkyalina kye mmaliriza eno sayidi z'ekitoolo. Ne kambuuza kitoolo sayidi ki? Bw'otuuka ku Entebbe Lakeview SS nfurashinga njije nkupiikinge. Bannange waliyo eyo ba church members ababeera side zeyo ng'ate basabira ku church yange bagenda kundaba nze. Rachel bw'atyo bwe yanziramu. Bannange eyali ayimba kiggwa leero yaggwamu amaanyi. Kyenva nkagamba nedda n'obwotayitira eyo osobola okuyitira mu korido eri awo kumpi n'essomero then n'oyita emabega w'essomero n'otuuka emabega w'essomero bw'otuuka awo ngenda kupiikinga. Ne kaŋŋamba kale naye making sure teri mu ntandaba tewali bantu bangi kubanga bwe bandaba bagenda kugamba mami. Ne nkagamba tofaayo mukwano oli safe teri ajja kulaba. Bwentyo nno nga bwe nkalimbiriza. Mu minutes nga 2 ngenda kuba nkutuuseeko konze kale. Nalinamu emitwalo gyange 370 eziri free. Ne ngenda ewa prosi ku bbaala emu ne ngula eccupa za Smirnoff 5 ne nziteeka mu ka mini fridge kange. Nze njagala nnyo enkoko enjokye. Bwentyo ne ngenda ewa Swaibu ne ngulayo pieces 4. Lwekyo kyaba nkubira nga sinaba kutuuka waka. Ne kaŋŋamba ntuuse bannange yanguwa tebannaba kundaba. Ne nkagamba njija baby tewali kulwa. Ne ngenda ne pieces zange 4 mu kaveera mpiikinge ka Rachel kange. Bwe nakatuukako bwente ne nkawa hug ey'amaanyi. Nali manyi tekagenda jimpa bambi kajimpa naye nga katiddeemu nga kati okalaba. Ne nkagamba tofaayo teri agenda tulaba nze neesiga. Katonda okubeera ku sayidi yaffe twatambula mpaka ku kazigo kange nga teri n'owa church n'omu atulabye. Bwe naggulawo bwe nti nze nali manyi tekagenda kuyingira kagenda kunsumbuwa. Bannange ke kasooka okuyingira church bammemba okubanga bali mu katundu kyanyanguyiza okuddusa plans zange. Ne tuyingira ne nteeka obugatto bwe kumpi n'oluggi. Nva nkagamba olaba nze nakugambye teri ayinza tulaba.
ne kaseka ne kaŋŋamba bannange nze nabadde natidde dda n'omutima ssaawa zino nze gujja nkuba ng'era bambi okalaba kali mu kutya ne nkagamba kakkana onywa soda ki nga bw'olilaksinga nebuuziza nno bwe ntyo nga njagala kumanya oba akenge kakategeera kubanga omwana kaali kalokole ne kaŋŋamba soda yenna ne nkabuuza ate bbiya nkabuuza nno mwenyereketa neesesaaseza nga bwe nsaaga haha nze sinywa bbiya bwe kanziramu mpozi siminawufu ate nayo nywa bboto emu bannange namanyirawo kaweddemu dda ne nzigula akacupa kafirigi kange ne nzigyamu 2 bottles eza siminoofu naye tetuyina bulungi budde tunywe mangu zizino ssaawa 12 bwe njogera let us eat right away nga bwe nkatwala mu kisenge nga tekaagaana bambi ne nkatwala ne nkatuuza ku buliri ne nkagamba nze njagala nnyo okuliira ku buliri bwange mu kisenge ne kaŋŋamba tofaayo nange bwe ntyo lwakuba maama wange tabyagala nga bwe ffenna bwe tuseka bannange akaana kaategeera siminoofu mu ddakiika budakiika boto yali empute ekagamba nze mbadde ndudde nga sinywa siminoofu omanyi ampoomera nnyo naye nze omwenge gwannema okusala story eno obutagenda wala twanyumya bingi nnyo ng'eno bwe tulya eno olwekyo nga bwe yeekakatira siminoofu yali ssaawa kati yakwezina jangu onkolereko nenjogera nga bwe nkakwata omukono ngusika nguzza eno ewange ne kajja bambi tekaagaana nga alinga amanyi ekiddako ne katuula ku bisambi byange ne nkagamba oli mulungi nnyo nga bwe nkakwata eno mu kiwatu ne kaŋŋamba nwebale ne kaddamu bambi nga bwe twaleeta omutwe gwako ogwebasa ku bibegabega byange yali ssaawa ya mikono gyange okukola ebyewuunyisa era omukono gwatambula mpola ne gugenda mpaka eno wansi ku lubuto empola omukono gwange ogwa right hand ne gugenda wansi w'amabeere gaako byonna bino mbikola nga sinnabakambula bulawuzi leeta omukono gwange era ogwa right ne gukwata amabeere gano ne ogwa left ne gukwata amabeere amalala bannanga amabeere gaali magumu ng'ate gali sharp nga galinga emitima gy'embogo ne ntandika okuganyiga mpola nga kalwekyo bwe katandise nako okusikina mpola okusikina nno nga si kw'amaanyi nga kakola ng'omusota bwe katyo nenkakiisinga ku nsingo n'omukono gwange ogwa left nga gw'olredde ate gwayingidde dda mu bisambi nentandika okukalumansinga ebisambi nga bwenyiga amabeere nga bwennomansinga nonno byakaleetera okubeera softer ne softer nga kagonda buli action gye natwalanga nga kagonda lindirira part eddako mu video yaffe ey'okubiri commenting awo mu comment section ogambe part 2